ekyo kwa wadinga agenda okusinga ku Bebe ku list tokwawukanako ne Tondeka Ekiwatule nengera events of course zonna zibeera mu mikono gyange ne tiimu yange nga bwe tubeera. Yes, wajja kubaayo Bebe ku list. Usually Bebe ku list ejjanga ennaku z'omwezi lumu January buli mwaka. Emyaka mmaze ebiri nga mbagamba nti nali njagala okumakinga sure nti nkyusa mentality ya awards mu Uganda. The journey was simple. Natandika nga mpulinga trust tulabe oba musobola okukkiririza oba abantu basobola okukkiririza mu kyembeera mbagamba. Mujjukire nti nze omu ku bayimbi ababadde ba maintaininze for the longest possible time ever nga ndi ku charts. Mujjukire nti guno gubadde mulimu gwange nga nange mwensuubira obulamu era mwenfunye obulamu, mwenfunye omukyala, mwenfunye abaana. Naye mmanyi pain, mmanyi bye tuyitamu ng'abayimbi. Mbadde ku za awards eziri several. Twagenda wano ne tukwata ssente zaffe ne tugenda South Africa emirundi mingi. Naye ebiseera bye twagendera South Africa nga batunominatinze mu zikora awards zaani, obwo ssente ezo zaali nnyingi nnyo ate nga nze bwe mba sigenze ne maneja wange nga tusobola zikolamu ekintu. Naye twavangayo nga baakubumbira akati n'ojja n'akati kale kakuwa erinnya naye ojja n'akati n'okateeka mu nnyumba ne kavunda. N'ogola awaadi abasajja ne batuwa ebigiraasi ne bifuka ebigiraasi. Nzijuzza ebigiraasi mu nnyumba. Noonya amabokisa mojja. Navaako ne mu awaadi emu ya high people. Nga bantu bagamba awaadi yange ne wa awaadi. Naye nga mmwe temanyi nti nina pain nti ne bwe bazimpa noonya we nziteeka sikola ki sirabawo. So ne ngamba naye lwaki tetukolayo awaadi erina ekintu ekiri tangible. Tangible. Omuntu wansi yimbayo omwaka gumu obulamu bukole ki bukyuke. Lwaki oba olina okuyimba emyaka 5? Gwani akwagala nti nno ne maaso eyo bali babakwagala. Ne Katonda bw'aba akuwadde omwaka nga gumu n'oyimba bulungi bw'ofunamu ennyumba si kibi. Natuuza president ne munnyonnyola ebintu ebyo n'angamba nti manyi Abannayuganda temulimba yesigwa. Ne mugamba muzeeyi ndi mwesigwa nkusupportinze nze lyensi enkubye naye nze nkusupportinze. So tosobola kuŋŋamba nti siri mwesigwa. N'angamba nti ojja kusooka ondageko. So n'olwekyo kwe nasalawo ne ŋŋamba nti kati nja kukola awaadi ngabe ekintu ekiri tangible kituufu. So mmwe ababeereyo nga mukya doubtinga nti Bebe Cool ajja kugaba ennyumba bigenda bakalira ku mimwa. Kubanga yes ssente genda kunva mu nsawo lwa bulumi bw'empiseemu nga mu music industry. One day somewhere somehow manyi nti ssente ndizizza. Naye kantandikewo ekintu kye naali yagadde bankolere. Nze kankikolere bato bange. Kaakati lwaki twakiplaninga nti twatandika emyaka egisooka egyo nga tukola list nga twagala nammwe mulabe whether decision yaffe ebeera genuine. Ebbanga lyonna lye mbadde nzija nkola njala muddeyo ku Facebook pages zange nga lumu emyaka katuli mwena esatu nga lumu emyaka 3 emabega ena mukebere comments eziriko zonna 85% ziwagira ebintu by'embeera njogedde decisions kwe mba nvudde okwawadinga omuntu. Kitegeeza nti munninamu kati obwesigwa obuholdinga award n'engabo ebiriyo. Sigamba nti nja kuwa Jose Chameleone olwokuba mukwano gwange no, nti oba okuba tuli ba legend no. Naye nvaayo ne ŋŋamba nti gundi tewakoze bulungi kubanga ABCD, gundi wakoze bulungi yongeramu. So kwe kuvaayo ne nkola idea ey'ennyumba. Ngenda kugulayo twakkirizigana ne ttiimu yange tugenda kugula ettaka. Bwe tunaba tuguze ettaka eryo mu mwezi ogwokusatu oba ogwokuna tujja kuyita amawulire tubatwale ku ttaka. Bwe tuvaayo tukole plan tuyite bannamawulire tulonkinge plan eri openly widely mu area emu mu fence emu mujja mubaamu ennyumba 4. So buli mwaka tujja kuba tuzimbamu ennyumba ki emu. So tujja kuba ne ba sponsors baffe abatusupporting okusobola okuzimba ki ennyumba. Then tujja kuba ne media house egenda okufollowinga ekintu ekyo everyday. So amayumba ago gajjanga kuweebwa ng'ennaku z'omwezi 2 awaadi tusalawo nga lumu, then omuntu oyo n'agenda either ew'omukulu yenna kubanga omukulu ajja okusookera ddala okubeera important abantu okumanya nti bino biri genuine ajja kuba mukulembeze w'eggwanga. Nja kimuweereza ekyapa n'ebiwandiiko
omuyimbi gwe mwalonze gwe twakkiriziganyizzaako eggulo avuga emmotoka agende omukulu wamuyita balye kalanki amukwasa ebibyasayininga epepawaaka afulumeyo n'ekyapa. Ffe tetugenda kusooka kukola mikolo kubanga emikolo si kyekikulu. Twagala okulaba can musicians wake up in the morning bacompeting bakula ebintu ebi positive eneeyisa enyambala tulwanyise endwadde tulwanyise ebiragalalagala kubanga bw'oba oli mulagalalagala tosobola kuyisinga nnyumba. Eyo example ebeera nkyamu. Tulabe wano abayimbi nabagamba dde emyaka gyenzize mbagamba ku nsonga z'ebiragalalagala mwalowoozanga nti nsaaga naye tudde olabira ddala omuntu eyali badde successful nga obulamu bwakola ki bwagaana. Ate tebiri mu bayimbi mwokka, mugende mu masomero gaffe mutunulire ebintu ebikyamu ebikolebwa. So awaadi eno omuntu abanga amanyi nti nno avaluinga eggwanga lyaffe avaluinga entertainment industry kubanga entertainment industry esobola okuemployinga abaana abato bangi. So we have to live by example. We have to show them the right direction. Tulina obalaga directions ki entuufu. Ffe bazadde tulina okubakubamukko ku kibooko. Sinolwekyo awaadi tugenda guno gwe mwaka ogusembayo ng'omuntu tafunye enju mu January ono, but mugirinde list egenda kujja nga bwebadde ng'ejja mwalaali. Ekinayawukanako ku mwaka ogujja 60% decisions will be made by the panel. 40% egenda kudda eri abantu nga abantu baweereza message olinaga naye mbutuufu bafana yasinze noweereza message yo eyinza okukyajingako nusu 10,000 naye nga mu kuweereza bafanawo indirectly nawe oyagala bafana yabafuna ki enju. So bannayuganda mujja kubeera ne responsibility ewa omuntu akoze ennyo ennyumba kiri tangible. Waliwo emyaka nga Kikiba gye yayimba ennyo kubutuufu omukazi oyo teyali badde ng'ali kati yadde Jeff yamuzimbira naye ku ssaawa eno singa yali yasinga enju ya Kikiba ey'okubiri yali badde ya business ng'apangisa okitegeera. Naye it is so wrong omuntu okuinvestinga mu nnyumba gy'agenda okusulamu. Yali badde investinga in a business. Obusente bwe bwakola nabuteeka direct mu business. Kati omuyimbi ngoyo tasobola kugwa. Naye kati abayimbi bakolerera ttaka na nnyumba, which is the same concept gye tuyombesa nti kikyamu. Olina kufuna ssente n'oteeka mu business, then business nekuwa profit. So kati ennyumba ze twagala okugaba oba emmotoka ze tuliddako okugattako kubanga era tujja kufuna basponsa abatunda amamotoka ababondi oli ajja agambe tukunze Bebe kuwadde emmotoka ya $2,000,000 eyo naye ejje nga tufunye ekirabo eky'omuntu owokubiri. Tufune comedians kuba ne ba comedians nabo tujja gigattayo. Tufune categories nga tunagenda okumala oba president avaayo sebo mukama wange wona avaayo nonyongera ku birabo n'abalala ne bafuna ebirabo kuba we have very good comedians. Mukiraba nti kati comedy ya substituting a music mu Uganda. You can watch more comedy shows in the week than watching more concerts. So also that sector tugikoleji tugisitule tugiongere maanyi. Era wenvayo okwebaza Alex Muhanji ne Salvador akiwanvuyiza beyond Uganda musiba mulaba. Then Muhanji has kept the tab going akikwatiridde. Era mbayitayo mwenna ababeera mwe ba corporate biki mugendeyo buli lwakune oba lwakusatu ewa Muhanji support. Okay, so mbasuubiza nti nno chapter eya awards za Uganda egenda kukyukira ku Bebe ku list nga purpose eriemu twagala ebintu ebiri tangible mulekerawo tukuba ebigiraasi n'obubaawo kubanga waliffe tuteekamu nnyo. Manyi Abamerika tebakikolanga, aba South Africa tebakikolanga, aba Nigeria tebannaba. But how about Uganda doing one of the most important things first in the world? Lwaki tulinda aba Nigeria n'aba America okugaba amayumba? Ffe tugagabe tubalage value. So ebisingako awo bijja kujja naye Tondeka Ekiwatule ng'ennaku z'omwezi 26. Kangate ebibuuzo ebyo omukulu ensonga lwaki amayumba ago galibeerako obukwakkulizo obutono. Bannange baganda bange ngenda kiddamu bagambe nti awards zino ziriwo ku building a music industry ya Uganda positively not negatively. Omuntu wobeera mu award eyo
n'ogenda odda ku Ssaabasajja Kabaka n'omuweebuula n'ogenda odda ku mukulembeze w'eggwanga n'ovuma n'oweekola n'ogenda ku TikTok ne weeyambula ebipaati by'ekyama. Those are not codes for building this music industry. Ffe tetugenda kulimba, tugenda kusaba obuntu butono obukwakuliza obutono ate nga omuntu yenna asobola obwebeera. Kuba bwe tukwatira ekintu ng'ekyo ne tukwasiza property ya billion probably. Okay? Tuba tukwasiza obwesige. Uganda abantu bakuwadde bwesige bazaala abaana bakugamba tubeerere role model waki w'abaana baffe. Naye enkya osaleko akadinisa oteekewo enjaga otunde mu nnyumba Abannayuganda gye bakola ki gye bakuwa. Ekyo tetugenda kikkiriza. Gw'osobola okunywa akantu ko naye omanyi problemu yaako nti bw'okanywa n'ogenda ate neyibawo omuyimbi eyasinze omupya n'olyoka omuvuma olw'okuba gwe tokyalina nnyimba olw'okuba otaddemu. Kiringa kugamba nti no buli lunaku okolawo pate. No, oba osobola okukolawo pate osooka n'owandiikira munno n'omugamba ku lunaku luno owange ninawo akaduduma. Okay? Naye n'akuddamu n'agamba ye nange ninawo kaakati tugabane paakingi. So si gwe kola pate buli lunaku nga baganda abantu bo be bajjuza estate yonna. So agamateekateeka ago galiwo kuyamba kugaidinga how you can live in a community. So sichi naawe okutalizaako obutatuyita kutwala mu ddwaliro nti ate uli mwamu w'ennyumba kati engeri gye mwamu w'ennyumba kaakati mumujjanjabe n'omujjanjaba kubanga yanywedde amafuta ate yeekubye kino. No. So tuba tujja kuwaayo emyaka gyaffe 2 nga tukugamba kyusaamu. Emyaka egyo bwe giggwako ng'ogaanye okukyusa nga weekola ebintu nga public ebiraba bituswaza. Kubajjukira ffe bwe tusigala tukuwadde nga tukyalimu omwo tukyazimbamu. Kaakati ffe bwe tuba tukyali mu kampuni oba otukubisa so oba olaga nti tuli bayaaye. Ffe bino ebintu tetukola bya kiyaaye, twagala okukola ebintu ebiri genuine. Nawe weeyagala ogaye nti waayi ki ekinnuma ki bwe naba njagala okukola ebyange ebyekisiruka ngendeyo then ekirala ku nju eyo olina okuba nga obeeramu ekitono ennyo ennaku 3 mu wiiki okugyawo ng'oli bweru oba ng'oli ku ttuwa. So si ffe kuwa nnyumba n'oleeta abakadde bo n'oteekamu oba n'oleeta emikwano n'oteekamu gwe n'ogenda gy'oyagala. Lwa nsonga emu papa si yaffe ebeefa. Ffe tuteesezza n'ekyalo oba district number twagala district eprotectinge celebrity status eriwa mu compound eyo. Kati celebrity status bakwano bo ne family yo tebabitegeera. Bajja genda baleeta obwana nga 30 bubeeraawo kyokka kibajje nga avuga emmotoka ye ayagala agireke nga yonna eri open roof ebifaananyi yeekuba yeyagala kapulu wali wabbali kyokka nga wali obwana buyiriba buteeka kazambi mu maaso bukola kyo olw'okubanga waleetawo family. So n'olwekyo ebintu ebyo tubidesigninga in a better way for the good of the industry and n'okuprotecting ng'omuntu. Kunsonga y'ennyumba engeri ebimu ku bye tuzimba mu nsi byebyo. Purpose, coherence, okubeera together. Ffe kati tuba tubawadde n'opportunity where they can meet and talk and reconcile. Kyekisookera ddala. Secondly, tuba tubawadde opportunity omu okulabira ku munne oli abeera waati. Nze nina abayimbi bangi abeebuuza omusajja oyo naye abeera waati. Naye buli ajja mu maka gange akyusa endowooza. Kubanga alaba nti Bebe kuli yakomye ku geeti bwayingira munda nanyini makayani Zzina mwena nga bannamawulire mukirabi. So waliwo bye bayiga byoyiga ng'olabye muno bw'abeera n'omanya nti gundi ye saa 6 baba beebase ffe lwaki tukubendere paka ku makya owange gundi nga takyayambala mpale za bituli. So ekyo kijja tuyamba coherence. Then also waliwo ebintu bingi nnyo ebisobola okugiramu. Kampuni nyingi nnyo instead of ogenda okunoonya kinoomu bajja mu kifo kimu. Naga nti anze njagala bali abayimbi ba Rasta bali organized mulimu abakadde 4 years ago n'abapya. Then maximumly obuntu obwo tujjanga kukola nga bwa 4 houses. So meaning every after 4 years tukyusa ekifo. Gye tunaasooka baguddako nga tugenda wa Kololo batugenda Naggulu batugenda wa so that buli area tugisuulamuko ku big status. Nenga status ezo ziri protected 100% by both. Kachiringa ekintu kyokulwala
then tujja kufuna ba sponsors aba medical insurance. So ng'omuntu bw'asinga ekintu ng'ekyo just asinze enju yokka, medical insurance, supermarket, shopping. Tujja kufuna supermarket emu tugigambe ffe shopping y'omuyimbi yaffe esalikako 50%. Aba asinze shoppinga once every week. Nga bw'ogenda okugula ebintu byakakadde oteekayo emitwalo ameka? 5. Kati gavumenti tugisabe amasannyalaze, amazzi, mutuleke, support the industry. So omuntu yenna abadde asasula amasannyalaze n'amazzi nga muyimbi ayimbye ennyo afatazeeyo okusasula amazzi n'amasannyalaze. So the fruits behind that twabitunuliranga bintu bingi nnyo. Okay? Taidio. Naye gwe okuba awaadi ng'ekuggyemu olw'okuba onywa enjaga nga ne public emanyi nti onywa enjaga nga ne kubivula ogendayo ng'onywa enjaga nga ne public erwanyisa enjaga, toyina credibility. Ekyo nyala kikugambe, toyina credibility yonna era abantu bajja kugamba gwe mukyamu because z'abantu si basiru. Then number 2 njagadde nnyo ekibuuzo kyo kubanga ekintu ekyo kyannumanga nnyo ebiseera ebisinga. What plans do you have for the artist who has not won? Kubanga usually bwe wawadinga abantu omuntu omu abantu babeera ne kino ekintu ekirowooza nti abalala si balungi si bakabi. I suffered that myself. Kamiri nanfuukira Jose Chameleon. Naye nga ate nagukubanga omuziga nga nange enamba y'abafaani ngikola ki? Ngirabe ekkiriza n'okuba zi fire anthem n'ojja ne bawaamu Bobby. N'okuba East African Bashment Crew at that time ne bawa message. Naye ng'olaba gwe okubye e Kenya okubye ng'olaba weight weeri naye nga message akubye wano Uganda award ne bagikola ki? Ne bagimuwa. Kibanga World Cup. Mutandika ensi 32 naye emu yeetwala ki? So work harder next time. Naye ate tekitegeeza nti you're not good. No. Oli abakusinzeko time eyo abeerako n'akantu. Gye tunaaba tugenda okukoma ffe tujjanga kunnyonnyola kyovula mu Bebe ku list tosangamu era design yayo terikyuka. Eribeera commentary nga bw'ogiraba nti we explain. Naye tosangamu nga tuzalaye oba n'engaba gye tugaba award tenafuya atagifunye. Ekyo kyensingira ddala okufaako. Naye Katonda bw'anaagenda ng'atwongera ba sponsors tujja genda nga twongerako for example omuntu abazzeeko ne bw'omuwa emmotoka n'omuwa ne camera recordings videos ez'obwereere 5 omwaka nga just yakima bukimiki kamera. Then ne mudda ku wokusatu noga nti kati gwe wokusatu audio yenna wabwereere omwaka guno ne video zonna zabwereere omwaka guno gwe kima kamera. Bw'oba oyagadde okurecordinga genda mu studio. That's why twakola studio. That's why twagula cameras ezo. Because bijja slowly by slowly eno wansi. Kati buli muntu bw'omusupportinga indirectly kiri kivaawo. Okitegedde? Naye nga bw'omanyi competition mu life si ffe tusalawo. Omuntu tayinza kuweereza message emu n'agamba Bebe Kulu ne Shiba be basinze era alondako ki? Omu. So mu ngeri emu oba endala awarding is awarding. The best person has really worked so hard. Also tulina okwencouraging abantu okukola so much hard. Kubanga bw'okidibalansinga n'alilawuza ajja kujja gambe ebyo. No. We have seen how much these kids have worked so hard. Besides these guys abaliwo bano mu trend ya today mwe temumanyi naye ffe twatoba. Nze natoba ne Jose Chameleon yansanga natoba dda. Natoba nensula ku kubo nenkola ki Jose najja ne tusula kubo ne tukomawo aguze motoka nensula wiki 3 nga sebase nengula Bobby nagula so kutoba nonyonyola ensi nokola ki kutoba. Kakati bw'ojja n'olowooza nti omuntu atakola bintu ebyo naye asobola okubeera equally awarded. They can be awarded but not equally. So that's why even nature and reality is awarding Bebe Cool, Jose Chameleon and Bobby Wine differently. Ochiraba nti no, we have been awarded by life, not by individuals. So eyo extra point ya hard work eyo ye deserving reward. So nze nvuddeyo nti manyi nti sincerely speaking a very hard working artist. Kati look at Spice Dana sincerely speaking. Spice alwanye Spice yajja nansaba kino kankibagambe.
Over 8 years ago she came to me nansaba collab. Yajja ne manager we ntindawo nga ndi ku bbaala. Ne mugamba Spice Dana nkwagala nnyo oli new artist. Sikutegeera bulungi ne kankusibire tu. Erigenda okuyamba. Tonoonya collabos. Go sing, get a stand ku magulu ga abiri osembereko ne wendi. So that oluyimba lwe tulikola ababiri tulirugabana wakati. Okusinga abantu we tunakola oluyimba ne luhiti nga today nga abantu bagamba oluyimba lwa Bebe nga babuuza naye ani oyo gwe yayimbye naye. Spice teyanyiiga yaddayo n'akola. She has been calling me nearly every 2 months of her life from that day up to today. Up to today. Behind the curtains. And you can all now see how Spice Dana is a good example. So gede ku Shiba kwa mwenna mumanyi Shiba beyayitamu nokola kuyakola. So today you see Spice, next time twaga tulabeyo abayimbi abalala era abawala. Okitegedde. So my prayer is simple. Bwe mulaba awards zino, it is not based on the fact nti nze noonya sente. Kati ngenda kuva muzange mu nsawo nga ngaba. Nze kyenjagala njagala okulaba nti abayimbi tutandika okubeera rewarded. Tangible rewarding. Tangible kitegeeze kintu ekikwateko. Oli ne wajja nayimbayo omwaka gumu. Abenga ensi emutadde. Lwaki omuntu ayimba nga Red Bantony bwe yali omwaka Red Bantony ye reason lwaki nze ne Chameleone twave Kenya. Namusajja nabanga talina nju. N'omusoma ku internet mbugundi Land Ready amubanja asimayi biki kudiru ki. So yes mukuru President Katanabuza yagala sente. Ayogedde nnyo ku kintu ky'ebiragalalagala has been hitting the industry really hard among the youth and it is coming out evidently even the public. Mu abayimbi ife ebyenjawulo gye mugenda okuyimbako. Case in point was over the weekend through the week today. Brian Mondo came out openly and commented about omuyimbi ogenda ku mbaga z'abantu ng'awunya ebiragalalagala and all that. What is your take on that? Nadaka Tintino wadinga abana abato obaleto close to your platform. My take on that is ebbanga lyemmaze nga njogerera nga nvumirira ebiragalalagala mwenna muninako evidence mulina buclips bwange obusuka 10. So media is the most important vehicle. Media is single kubeera very important vehicle mbulamu between communities and development. Ntinno kye mutambuza abantu kye bakola ki kye batwala. So nze nize banga lyonna bannamawulire nammwe mwegatte ku kulwanyisa ebintu ebikyamu mu ggwanga. Muleme just kunoonya mirimu kukola mawulire kukola following. Ne following muzikole nga namwe mubayamba. Muyamba. What is your contribution as a media personality towards the Ugandan young people? So Brian bwaba avuddeyo neyegatta ku kulwanyisa eti mwe muleke kuddeyo ate nga mwogera ku Brian gw'olivaayo ddi. Pass the right information. Lwaki mulinda tugende mu malwaliro okujjanjaba abaana? I am involved right now in 4 artists abali mu rehab. 4 nensirise 4 artists. Waliwo ne bemulaba babiri bali ku kale bwerebwe bati babulako kuyingiza buyingiza. Feka tubalekere awo naye ekiri very important mwengaba namawulire muveeyo namwe mwegatte mubabuulira amazima muleke kusudiya abaana. Mubabuulira amazima omwana omuntu yenna awunya obubi mukamwa ne mukazi wo tasobola kwebaka naawe kwe kuva enjawukana z'amaka omuntu atanaaba gwe osuubira otya omuntu okubeera ng'ali naawe ng'alina kubanga akutte ku nnyindo. Kino si kyabayimbi, kino kya Ministry of Health, kino kya masomero schools, kino kyamwe bannamawulire. Mulimu bannamawulire bange bennwanye nabo okukyusa ku mbeera eyo. Bondoza sagala kuboogera mannya. Sagala kuboogera mannya. Sigenda mmenya naye n'olwana bwe akasaati ako ne bw'aba sikaali wange wako.
ne bwaba muntu nga nsanze njagala okuyimirira okwogera naawe ompe interview naye nga nyambadde okwambala kwe nyambadde ng'omuyimbi Bebe nenzija n'emmotoka yange nga bwe nzize Hama oba Land Cruiser nonyimiriza ng'olimu empale ziri eziwunya oyulise tewasenyeza enviiri nkyafu ddala onsuubira okuwa interview so naawe bw'oba tosobola kukola ekyo n'omuyimbi mugambe ne comedian mugambe nti wange owemula nnyo comedy okuwemula tatunda so muli kibakakatikako nga bannamawulire okwegatta ku brand okulwanyisa ebiragalalagala si kulwanyisa individuals naye okulwanyisa ki ebiragalalagala Ekiwatule Boxing Day doza bazze bamugoberere mabegako enteeka mbadde nga mugirabanga nnungi nate teyisibwamu maaso ku mulundi guno bintu bingi nnyo bigenda kubanga bisingako ate emyaka giri bwe kibadde nti tutegese bulungi abamanyi Kiwatule ndooza kya security mukimanyi bulungi nnyo omukulu ajja kyogerako emiryango kubanga nze ndi ncharge awo organization ebeera nnungi nnyo tewabaawo mivuyo tewabaawo kwesindika bano basazi bansawo buli kimu kibeera bulungi nnyo munda eno abanayagala ka VIP era nammwe mujja kuba treatment nga mugifuna kyokka ate n'omuntu asasudde ebirije naye ajja kuba ayisibwa bulungi ng'ekifo bwe mukirabye embeera nnungi buli kimu kirungi kitegekeddwa bulungi nnyo gwe kyoba okola weetegese na mitwalo gyo ebiri gyokka ebiri bayimbi wabategedde abagenda okubeera bonna b'amaanyi hit ku hit kakisigadde eri gwala basaawa zino kubeera nga weetegeka obudde tujja kuba na bungi kubanga ffe ate Ekiwatule enkuba ne bwesooka neetonnyamu tewali kyekitukosa kubanga bw'otunulamu tewali wogamba nti bisooto nti wano waliwo ekitaba wano waliwo ki okutuula weewali akagatto ko kajja kusigala nga kayonjo ng'era bw'onojja era bw'ojja okkiraba mwebale nnyo yanziza nnyo mwenna bannamawulire ndi musanyufu nnyo okubeera wano ku Negagamero boss okusookera ddala njagala okutegeeza nti ekibiina kye naggulawo n'ojja n'okiggulawo gavumenti yampa internet myaka 5 ne computers ne office we nina okukolera emirimu egyo era nga nkubiriza ababloga bonna okujja ofune ebituufu by'olina okukola tolina ku bloginga bitaliimu kuba kati olina internet printer olina obudde but Tondeka Ekiwatule no gibeerako kubanga n'okuva ebweru Bebe Kulu ye yaŋŋamba nkole ki nkomewo Bebe Kulu ambeererawo nnyo mu advice nga nkoze ensobi kungayidinga nga we nkunyonyodde n'ebya blogger ki association naye mbakubiriza mwenna mujje mu Tondeka Ekiwatule era mbasaba mujje mu bungi kubanga ekifo kiri safe kimanyiddwa Bebe Kulu is a law abiding citizen ekintu kyonna ekimenya amateeka kibeera out of his jurisdiction so n'olw'ensonga eyo beera sure nti ogenda kuba protected oba security bayinako oba Uganda police oba counter terrorism ajja bireeta alekayo funa sente naye nga making sure ba youth bali ki safe mbayita mwenne Ekiwatule nze nga president wa blogger njagulayo ticket za mitwalo 10 nga ngulira ba blogger bange bajje Ekiwatule era sina bigambo by'amaanyi nnyo ndi just musanyufu okubanga ntudde wano kwebaza sebo mitibwa bingi ba sponsor mwenna bannamawulire okubanga olwe tubayita mukola ki mujja ffe tuli authentic ffe tulina omulamwa okugamba omuvubuka va ku biragalalagala lekera awo sigala bajja kusiba obulago olemera ba future wegenda kukola ki kubeera togaaya muddo mbukunso olyako makoola bino byonna tubikubiriza Ekiwatule kuma obulamu nga kiri ki protect yourself okitegeera AIDS is real TB jangu osanyuke ng'olina ne cause kyekyo ekibeerewa Ekiwatule mwebale nnyo mwebalire ddala nsanyuse nnyo okubanga nange wendi Tondeka Ekiwatule nga bulijjo mwaka ku mwaka tugambe nti ekifo tetwakimanyiira ocontrolling crowds kati mukifanyi kifo kya family which means tusuubira abantu bonna abajja wano nga bakakamu ekibaleese bakimanyi security eri clear restaurants zaffe muzimanyi buli omu ajja kulya bars weeziri buli we tukwatagana ne muganda wange ono ntitugeka ekintu ekyaffe ekimu decency clarity right and security so mwenna abaliyo mujje nti mmanyi security gulugulu ayinamu akamulumulu ajja okukola effujjo gwe sigalayo
tujja kukola ekivulu kyanjawulo ekyabefujjo naye leero families abaana mubaleete wimanyi Ekiwatule kifo kyaffe ky'abaana na families numbers Mwami Kezi tozitya obwo bwe buzima bwaffe wano Ekiwatule so era mbakubiriza olunaava mu kivulu Ekiwatule asigala muggule naye ayagala okwerabirako Ekiwatule bwekola jangu olabe kuola olunaku ojjukireko n'emyaka eminala egyakola ki egyatambula sebo bwe bali tuyanzanyi Mwami Ibra kuva ku vision Masemtya Sebo ne banyabo bannamawulire baffe mbeyanziza nnyo okulaba nti mujjumbidde omukolo guno ogwa press conference eno esembayo nga tetunaba kuyingira Ssekukkulu oba Tondeka Ekiwatule ekivulu kyaffe wamu n'okumalako omwaka tuyinza obutaddamu kweraba ne tweraba nga omwaka gukoze eki guweddeko Mukama mulungi tuli balamu alhamdulillah. Tondeka Ekiwatule yatandika ndooza mu mwaka nga 2005 okuva olwo tubadde tugikola yasooka mu bapromota ne mmala olw'okuba nti ekifo kyalimu kya family ate nga recreational ebeera twamanya nti design y'ekibuga ejja kubanga area nejjudde residentials so kyali kyetaagamu okubeera okuteekawo ekifo ekiri recreational okuga omuntu wogenda n'otuulako awo ne family ne mbeera happy so nenzijjamu okutekinga charge of ebivulu era kye twasooka okukola ne mukulu wange Ibra ne tusooka tuyimiriza ebivulu ebirala kwa twali tetwagala kifo kino okufuukibwa kuyitibwanga kifo kya kivulu. It is a recreation center naye ng'ate era ne tugamba tujjanga kubeeramu ne once or twice a year where tukolayo ekivulu where families abantu abali responsible kwegamba nga basobola okubeera safe and happy okujja so Tondeka Ekiwatule kyekivulu ekibeerako ekiputinga together abayimbi bonna ababa bakoze obulungi omwaka ogwo tekiriiko nti ono oba oli no kiva ku muyimbi then nekigatamuko n'abayimbi abakadde betuba tuludde okulaba for example ku guno omulundi mujja kulabayo abayimbi abali surprising bana abayimbi abo abali surprising abana mujja kubalaba naye nga nja kuba mentioningirako omu nga bwolaba nti no ebiseera bwe byatuuka nga tuli Nairobi omuyimbi yali yasooka okukuba oluyimba olwasinga okuhitinga ne lutengula Bebe kulu ne Kamiri okudda Uganda yali Red Banton so tuddayoko ne tujjukirako ku bantu baffe naye ate at the same time tubeera n'abayimbi abapya abali ku muliro nga bwolaba kati ku ssaawa eno tulinayo abapya abato tulina Mudra Balobalo oyo omu tulina muwala waffe tulina Grenade abamanyi ku history ya Grenade y'omu ku bayimbi benzize ndabanga okuva nga mutonga ali ku street tudde bwe ndaba Grenade nebaza government olw'okuteekawo embeera ekkirizisa omwana okuva ku street ng'asabiriza n'afuuka Grenade gwe mulabako tudde avuga Benz azimba ennyumba alina ettaka naye Grenade ebintu ebyo muyinza obirabanga ebitono naye ffe bye tuvaluinga job creation opportunity ebyo ebintu bijja nga waliwo security nga bwe mulaba nti Grenade ku street namugobako n'emirundi ng'ebiri nga ndaba mwana muto nnyo nfuluma ekidongo wabweru waliwo obuvuyo naye ng'alemerako nga yeegomba Bebe Cool yeegomba Chameleone yeegomba Bobi Wine today Grenade abulako katono okutuuka wine okutuuka naye ng'olwedde ali muki so Tondeka Ekiwatule erina abayimbi bonna Azawi Dr. Jose Chameleone Kenzo David Lutalo Spice Diana Karo Kasita Zex Birangirangi ninayo ne surprise endala kuveeyo gye muna abagenda okujja era ngenda nga bwe mumanyi nti luli ebivulu byabanga bibiri ebyebigambo kakiyinza okuba kimu so ninayo ku surprises zammwe abagenda okujja nti waliwo ttiimu eyeetegese okujja wano so n'olwekyo mbasaba mujje muwagire mubeerewo moments zaffe tezibadde nnungi nnyo ez'ebivulu ffenna business zaffe zikubiddwa covid sikoze concert y'omwaka guno ngenda mwaka gwa kusatu so maybe next year when Allah banabatwadde obulamu nja kusobola okukola concert yange naye omuntu yali agadde okulaba ku busungu obw'omwaka nga guggwako janguka Ekiwatule obwa Bebe Cool n'abayimbi abalala bivulu si bingi nnyo mu Kampala so kitegeeza nti we have all the artists all the entertainment all the best comedians tulina Salvador wali
tuina mariachi wali tuina madrata nchiko webali tuina bizonto webali kati bunabalala nno bangi so we have beefed up entertainment tomalayo bantu ba so we have beefed up entertainment of course our great MCs nga bulijjo mumanyi bakulembera omulangira Ndausi ate kuno tugenda kuspicinga mukone kubyana MCs bulungi so nolwekyo entertainment etandika by sawa 9 naye ekisingira ddala okubeera ekirungi this time buli mulabi wa mupiira Premier League ekomawo ng'ennaku z'omwezi 26 ku Boxing Day so kyetukoze ndese screens endala 3 ennene whereby super sport team eya radio zaffe super sport team eyo egenda kujja wano kwogerera omupiira so omupiira gugenda kubeera kate guva misana sawa 9 ate gugwa sawa 6 ekiro meaning screens ezo ziri separate zokka za mupiira zijja beere ne mabega ng'osobola okuba nga owuliriza concert ogirengera ate nga ne mu mabbali olaba omupiira gwo bulungi so tekijja kwetaagisa mbu osigale ewaka era bw'oyingira n'osasula ssente zo n'olaba nga tekuli mupiira mbeerawo ku mulyango jangu ozinsabe nzikuddize ate oyingire buto olabe n'ekivvulu kuba nja kuba nimbi naye ekisinga obukulu Premier League naddala abawagizi ba Arsenal tulina ekizibu omupiira ogwo tulina okugugoba naye si ffeffeka kubanga ne bannaffe bwe batuuzaako ate ffe pate ya bwereere so kigenda kuba a lot of entertainment in the area naye besides the entertainment nga mukulu wange yagambye ffe tufaayo nnyo ku bantu afuzali tetufuna sente ne tufaayo nnyo ku reputation abamanyi Bebe kulu mumanyi nti is a straight person security is key factor tujja kubeerawo n'aba Uganda police bangi nnyo tujja kubeera ne red top security ya Bebe kulu tebeera mu Kiwatule bw'aba n'akola ekivvulu eva entinda paka Wandege nekwata bypass zonna nekwata Kiwatule paka Namugongo nekwata Kiwatule paka Kiira so n'olwekyo mu area eyo mbasaba abakozi abakolera ku negative olunaku lwa 26 mu lwesonyiwe kubanga abantu banga baba batambula nga baddayo ekiro nga bamaze ebivvulu mba protectinga paka waka singa mba nkukutteko ng'okosezza omuntu eyebeera wano gwe nange Bebe kulu tebibeera mu kampuni kubanga oba okosezza muntu wange so teri kubba mataala teriyo ate Kiwatule bamuzimba tulina enguudo nnyingi eziyingira n'ezifuluma so traffic jam naye ali handled well ojja kwesanga nga bakugamba nti okufuluma yite eno gwekyokola gy'oba oyita oba okuyingira tuyingira normally parking ekirungi nti residentials weziri naye opakinga awantu kasito parkinga bulungi mu mabbali ga wall fence y'omuntu oba no parkinga ku designated parking zetutaddewo ekyo mukiteeke mu mind ekirala osobola okukeera ku makya tolinda byakujja lwaggulu keera ojje n'abantu bo mutuule mukwate akafo tulina tiketi za mirundi 3 tulina tiketi y'emitwalo 2 tulina tiketi y'emitwalo 5 VIP then ne tubeera n'emmeeza y'emiliyoni 2 emmeeza abasinga obungi zijja kubaawo si nnyingi nnyo ntono sogisanga ku mulyango naye abalina essimu yange osooka kunkubira n'oyogera na Bebe kulu bw'oba towulidde eddoboozi lya Bebe kulu tewabawa kujjako ssente z'emmeeza kuba oyinza okusasula ebicupuli so abantu baffe mwenna abagenyi tubaaniriza mu Tondeka Ekiwatule of course after all this long ndi musanyufu njagala kusooka kwebaza Katonda mwene ensonga nebaza abayimbi mwenna abakkiriza okujja okubeerawo performingira bafaani baffe aba Kiwatule mwebale nnyo kubanga si kyangu okukuŋŋaanya ttiimu eyo egenda okujja ejjudde abo bonna ba top stars then also njagala kwebaza kampuni ezinsupportinze ku mukolo guno Uganda Breweries definitely Pepsi then Vision Group of Companies nammwe abalala mwenna TV zange radio zange mwenna abankoledde kye munkoledde okusobola okusupportinga because environment gye tubaddemu tebadde nnyangu nja kwebaza mwenna ba bloggers bannamawulire mmwe ekyammwe kyansuso kuba mukimanyi bulijjo press conferences zaffe zibeera mu maka nze okubayita ewange mu maka
it is personal with you. Tukola wamu, twagala Uganda ennungi, njagala n'abalala begombe babeere n'emikwano nga mmwe, so that ffenna tubenga tubuilding ekintu bumu. Of course success ya Tondeka Ekiwatule, ye success ya Bebe kuli, ye success ya music industry, ye success ya of course silk events oba ne ba events organizers. So kujjako nga tulina obuuzo twagambye twakyusiza okuva mu kisaawe ne tujja mu recreation center munda. Mu recreation center, the difference mu kisaawe ne recreation center, mu recreation center mulimu interaction, mulimu movements, because obukubo bwe buli ate abantu tebayimirira mu buki mu bukubo. So omuntu aba asobola mangu okwaccessinga ebintu bibiri ebisinga okubeera important ku kivulu. Okwaccessinga toilets eziri clean, tulina toilets za mirundi 6 munda mu recreation center, ate nga tujja kwongerako n'obulala 5 obuli movable. So meaning tulina a total of about 21 to 25 toilets on that day. So tubegayiridde abakyala naddala mmwe ware yammwe weesinga okubeera usually ebeera nnyo ku kyobuyonjo bo, but here at recreation center amazzi tugeesimira mu ttaka, so toilets zibeera clean ate zijja kuba ne ba attendants all the time. Then ekyokubiri, access ku bbaala oba ku restaurant. Mu recreation center wakati waliwo a very big bar where you can access your drinks easily. Then ne mu mabbali tujja kuba tutaddeyo, so n'olwekyo movement eyo enyumisa ekivulu. Then ne mu miti wano okuba nti no omuntu azze emisana ayala akakeeka oba n'afuna akatebe n'atula wansi w'ekisikirize, that one makes a difference. Nti no omuntu asookeera okusinga okulinda ng'omusana gukoze eki nga guweddeyo. So n'olwekyo mbasaba mwenna mujje muwagire Bebe Cool, tusobole okuba nga economy tuva mu economy tuyingireko mu money. So ne money ne bwatajja tusanyuke tuyite mu mwaka nga tuli happy. Okujjako ebibuuzo awo gulibwa ku mulyango kwokka, tekuliko online, tekuliko eyo mukwano gwo ogijja ku mulyango. Then omulyango nga mukulu wange bwe yagambye, muto wange actually Tina yagambye tubeera very organized, tubeera tujja kuba n'emiryango 2 eminene nga buli mulyango guliko lines 4, so ffe kyaffe kibeera very organized and fast. Tiketi ogigulira ddala awo ku mulyango, tebakuguza ebikyamu, naddala ab'emmeeza n'aba VIP byonna osobifunawo okujjako ng'oyogedde ne Bebe Cool nga tomanya eddoboozi lye, okusobola okusafeguardinga abantu buli muntu mu kiti kye. Naye ng'era concert yonna nsuubira nti buli muntu ayisibwa nga VIP.